Olunaku lwa leero Nathan Nandala-Mafaabi avudde mu kibuga Arua gye yasuze olunaku lw'eggulo okuyita mu disitulikiti y'e Terego n'asooka okukuba olukuŋŋaana lwe olusoose olunaku olwa leero mu disitulikiti y'e Madiokol ng'alukubye mu ggombolola ya Rigbo mu maduuka g'Emia Tangasia. Ng'atuuse mu kifo kino Nandala-Mafaabi asoose kuggulawo ofiisi za FDC ku kyalo kino. Ebyo nga biwedde Nandala-Mafaabi ensonga gy'asookeddeko ebadde ya kusomesa balonzi ku nsonga ezikwatagana ku musolo, engeri gye gukuŋŋaanyizibwamu ate n'engeri gye gukozesebwamu. So every day when you buy a piece soap, a bar of soap, there is tax of 2,400 shillings. So as you put soap here, 2,400 goes to government. So every kilo of sugar you buy, 2,300 shillings goes as tax. Every kilo of salt you buy, 480 shillings is tax. Every liter of petrol which is put in a motorcycle or in your boat, 1,500 shillings is tax. So it feels bad that they collect a lot of money from Rigbo, from this sub-county, from this district, but you don't see much of it. It is being stolen by a few people and they come here to lie in and to give them the vote. Nandala wano wasinzidde n'alangira omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okuba mu kubya byayi mu kulwanyisa abantu abakozesa obubi ensimbi y'omusolo. To say that Museveni does not like Ugandans, recently their ministers who stole iron ships, he has said go and continue stealing. He left them. That is a very bad man. And those iron ships were the money you pay as taxes were the one which bought them. Now he doesn't respect you. He thinks he is the alpha and omega on your money. Yet you should demand accountability. Abantu ba Madiokol Nandala-Mafaabi ababuulidde nti kinakuwaza nti gavumenti ya NRM yabajja ku bulimi bwa ppamba ate nga yabayambanga nnyo okusobola okwekulaakulanya. Right now there are only two people growing cotton in sorghum. That is Moses Ali and the prisons. Now they come here to tell you don't grow cotton. There's Moses Ali eat the cotton. They say don't grow sorghum. There's Moses Ali eat the sorghum. Now Moses Ali and the prison are the one who are exporting that cotton in the name of Uganda and making money. Cotton has money. Sorghum has money. He takes it to Uganda boys and Nile boys. The beer you take is from sorghum. Why are you not being given an opportunity to produce sorghum and cotton and you have money in your pocket? Enkola ya parish development model eyateekebwawo gavumenti ya NRM okulaakulanya abantu nga basinziira ku miruka, Nandala-Mafaabi nayo tagitalizza bw'agikubyemu ebituli nti yateekebwawo kugaziya nsalo z'abalabbayi n'abakenuzi abajjudde mu gavumenti ya NRM. The PDM which have been some of you got which is executives, and instead of giving you 1 million they was even cheating you because of corruption. That one for us is a bonus too for the suffering of 40 years. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo Nandala-Mafaabi yeeyongeddeyo ku mwalo gwa Kamukamu oguli ku mugga Nile mu disitulikiti eno eya Madiokol bw'abadde tannaba kweyongerayo mu disitulikiti ey'e Terego gy'afundiikiridde okunoonya akalulu olunaku olwaleero. We are going to put a cooperative bank which many old men know here, an agriculture bank where you will go to pick money at no interest, so that you don't suffer with these so-called money lenders who steal even our public money to come and lend us. Kati olunaku olw'enkya Nathan Nandala-Mafaabi agenda kubeera mu disitulikiti y'e Maracha wamu ne Arua ng'anoonya akalulu akanaamutuusa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV eno mu disitulikiti ey'e Terego.